Mwana wangu ngende wa Bobi Wine. Yagala bwana yageze wa Bobi Wine. Mwagaliza mikisa. Nange kitange yali mu DP. Nanyigira nnyo. Nenyingira nali. Wazale deal. Ne mutani wange yageze wa Bobi Wine. Naye mulabula nze ekitiyo gye kiringa mzima. Tabale kanawe kwogera boto ku mwana wo. Ye kalakase wa Bobi Wine. DP ya kitawo. Nze nina kitiyo. Era bwe kiri kati kyakuziika. Okakasa. Toto wange yagaye yangulidde ekitiyo bwe nnyenda mu kwekalakasa bankuba essasi yaguze seminti n'ekitiyo naye nange mugamba olunaku luli bwe lirutuuka nga badduka ng'ensalo ziggaddwa nange tampita watambulira mmotoka ya bei ya gavumenti bamuwadde n'empya jjo alina abasirikale buli wamu ungangala ki kati ekyana kisaledde atwebajjagalira kuba mupe essasi tafuluma agenda kwekalakasa nze ekitiyo naguze siminti ye mungi nnyo n'omusenyu agende yekalakasa olina akatuli gy'omusibira yaliddukira ng'abayiribya ng'ekiseera kiri kituuse yaŋŋamba ali babiri addukira n'agamba nti oyo omwana ageze people power naye mbuze ekitiyo banaamubattula essasi yanaamanya naawe ku lunaku lwayiriba musitula ng'ababadde ne mwami Museveni tubalaba badduka baali ez'enzige tampita kumuwa kakoofiira akalulu ka 2021 aka president aka parliament n'obulumula bwonna bwongezebweyo okutuuka 2023 tusooke tulwanyise embeera eri mu ggwanga. Have you heard the Italians talking about elections? Have you heard the Spanish talking about elections? Have you heard the Americans talking about changing elections? What type of heads do you have, gentlemen? Mpola Tamale. Nti ebyokulonda ebibadde bitegekeddwa nti 2023 okulonda president ababaka n'abapaka kuka wansi ku LC tubadde tusaba nti kwongezeweeyo kuleme kubeerawo kwongezeweeyo paka mwaka 2023 mu January. Kyenaganye nti waliwo abantu nga balalu naye nga bambala amasuuti bali mu office za mutawaana naye nga they need a psychological medication. Dennis Namara ne Paul Musamali bagamba funa egudde. The East Africans bakiika mu parliament ya East Africa. Tanzania has an election in December where they stay. Is he changing? Tubakubireko mungu Katonda yakola emitwe gy'abantu. What type of brains do you carry in there? Me, I'm a Democrat. But you see, that cannot come from people. Mwali kuteya abalala ne bakireta simwe. Who are the beneficiaries? Where did these people go to school? Tell us your academic background. I'm telling you, this country is in danger. Gine myaka ebiri jija kuba gituyamba okulaba nti sente zino ezibadde zigenda okukozesebwa mu byokulonda akakiiko ka byokulonda political parties zibadde zigenda okukozesa n'abantu si kyennoomu zibadde zigenda okukozesa essente ze basobola ozikozesa okulaba nti bazaawo buto oba bupya ebyenfuna yaffe ebibadde nga bigotanyiziddwa n'ebyakawuka. Abagamba nti akalulu kongereyo lwa corona balina ensonga tebalina. Sirabamu magezi mu ebyo bye boogera because one nze siri muwagizi wa President Museveni naye President Museveni muwagidde nnyo ku coronavirus n'engeri gyakuttemu ensonga za corona. President Museveni asikowalinze nti ye ekisooka tannayogera ku elections wandisuubidde nti ye biggest beneficiary. Bobi Wine tannayogera ku elections no omutima gumuli ku kuyamba bantu those are leaders. Kati bano ba member ba parliament abagamba nti akaluluka mu kiseera kya coronavirus mwoyogerera n'ebyobululu oli mu byabululu so ebyo bya busiru tugenda mu kalulu ku 2021 general election wetugenda okuspendinga sente ezisuka mu trillions nga 3 lockdown. You are saying Museveni agulewo and an idiot is saying tetujja kulonda atukubireko mu ngalo. You ashamed your family members, you ashamed your children if you had married from my family nali muchimyeyo.
Ahono bakibina kyoyambalidde kala za NRM. Why? In every basket. No. Nguba bwongo. In every basket there are rotten mangoes. Why do you talk about election today? We have elections when? In January or February 2021. What if this man was the president? Chovola bambagamba. The President Museveni, Yewanjawulo, has not mentioned any word about elections. This is not time to talk about elections. No. But kijidde mu kaseera kano. Naye yakyogedde. Who is the biggest beneficiary? Oyo akanya musito gwa nnyama. Akalulu ka 2021 aka president aka parliament n'obulubula bwonna bwongezebweyo. Abaana tebasoma, government office tezikola, goli kalulu. Ugandans, ekiseera kati kye tulimu ekya coronavirus, we don't want to know ani afuga. Tuli ku rent, tuli ku surviving. There are two different things. There is what they call living a life and surviving in life. Uganda is surviving in life. Tuli ku survival. Hey, we are no longer living. We are no longer living. Amabala gakoma. Teri yali ku beach. Abayimbi n'abalabye abamu nga nabo batandise n'okufumba. So when you bring such nonsensical arguments and topics mu kiseera kino kitaawo mulwadde ate obuuza damage liri. So kati nebuuza amagezi g'oboyina. Tuyina epidemic etta abantu mu nsi. Ne bwe bakimanyi. Simanyi. Coronavirus bamumanyi. Akalulu ko bakamanyi. Akaluke babadde boogerako. Corona bamwesonyi. Ebyobululu tujja kubiraba mu kiseera kya ekiriwo kati kyakutaasa bulamu. Bo batugambe nti at this time tujja kukolera bwerere mu parliament. Kola. Naye abasajja mulina emitwe. Family zammwe teziwasibwamu. I'm telling you, I avoid such a family. Sinza kuzaala baana basiku. You say, now that the country has no money, parliament etulire bwerere nga temutuwa sente. Even the 20 million hasn't been given to me. But I want to go and ask the speaker. The 20 is not enough. Nsomye psychology ne bamemba ba parliament betaaga okukolako research. Eno personality group tetugina mu Uganda. Are you trying to tell me psychology gw'osomye bamemba parliament bitula mu parliament ya leero abamu sijja gamba bonna naye abamu temunaba bazuula sibasomangako n'ogamba nti mu kiseera kino babawadde ebbiliyoni 10 ng'ensi njavu tebalina abantu bali mayumba tebalina kyakulya abantu bakabalooni parliament yeewadde ebbiliyoni 10. The kind of work I am doing requires more money. We thief. It confirms why Museveni is avoiding you. We are avoiding crowds. So how are you going to fight coronavirus as an MP of 10 billion? You need it. Where is kabisa? Arrest these fools and put them inside. I wake up every day receiving calls for my ambulances to go and deliver people to hospital, including pregnant women, picking those who have delivered, including simple ailments like malaria. Because of the lockdown, they can't find their way to hospital. I am doing all this. Mirundi, okuwa billioni 10 kibi. Mu kiseera kino. Ngosesemu. Mu kiseera kino. Nga abantu balya tebayina na kye balya mayumba gaabwe. Nga president w'eggwanga ye humble nze naga bannange government teyina sente mutuwe. Government kati nakiriza donation. Government. Niga nti banne tukirize donation Museveni kati bawamuwe president his excellency mukama waabwe. Naye bo bano tebasobola kutegeera kuba kitegeeza ebintu bibiri nti if parliament weba yewadde sente billioni 10 kitegeeza government erina sente president Museveni alimba. The first psychological output kyofunamu immediately kutegeera nti government bwe bali bawadde billioni 10 ono muzeeyi alimba. Sente gye ziri bameba parliament bagezaako okulaga. Nze sirabangako bantu kwegamba psychology ne personality class yaabwe njinoonya sigiraba we naabateeka. MPs abatalumirirwa bantu ne beegabira sente. The kind of work I am doing requires more money. This is a time for life and death. They would have said, okay, this money was allocated to us, but after considering the situation, we have surrendered it to the task force. These are people who reason. Yes. Ekintu kyonna nga tekikwata ku ggwe wekka. Kyenaganye nti waliwo abantu nga balalu naye nga bambala amasuuti bali mu office za mutawaana naye nga they need a psychological medication. You can't steal
funds, donations in the Prime Minister's office in this time. Nabawandikidde akatabo nti why Museveni's succession will be bloody. Nimbalaga. Museveni wanabagenda. Trouble etandika mwaka guno. Etabu okutingana kutandika kulonda kuwedde. Kubanga waliwo group ejoze nnyo abantu n'abajogeddwa. Once I predict 10 things, I see 8. I see. You are a stressor yourself. You are causing more stress to people. I see. Do you know that 70% of people who are in their houses don't have anything to eat? I see. Gwe akola mu Prime Minister's office at that magnitude. Mwongera okukunama mukuname nnyo. Mukuname n'ennika mugijjemu. Mukuname n'ennyuma mugiwunjule. N'ennyuma mugiwunjule. Mwegaale. Bana abagaala. Now how can you steal empty jerrycans? Nedda buno si bubbi. I think there is a disease in Uganda. Jetuyina okukebera ba government official abamu ne babatwala nga bwe bakebedde ku corona ne tuba testinga. Ne bayitako iyo. Tuleta safety mometer. Akakebera obubbi. Tukole tutya. Naye abanyakole balina tekina ensonga. Kiina ensonga. Kiina ensonga. Kiina ensonga. Fe ku Muganda kiina ensonga.